sijja kusonyiwa ne bw'onnimba ojja kuba nkoze kati amazima gali begati oyo nyine mugambye nkibona onduddewo njagala banzize ku mulimu gwange ogwa kitunzi ne mugamba abikugambireko mazima akulimba sooka badde olimba anti munyemunyonyola ng'omuntu wabula ne mulagama bino bimugambye bino ebya chicken biryani biki ebyo bimugambye ebyo bimugambye nti Miriam ayinza obutagisobola ya kizungu sigisobola siyina ssente kuba siyize na mwami ndi walayisi nnyo kwegamba gwe bakasitoma bajajinga tonnaba nfuna yaabwe tusonyi ensi enkola yaffe oyo omusajja mugobe naye omusajja alina obuzibu naye ensonyi zatukwata wanga bwomulaba bwatu bwafaanana amaziwa nemyaka 42 kasawe ino kumugobanga bwafaanana obeera ogenda mugoberaayo muzze mutoyi gyasobola kyekituufu namwe kyemugamba ekyo lowooza olabye muzeeyi banzira mabega kati kasitoma omunyumizi otya bya toyi nazze kulya toyi kati nkubuulira obugundi yange yenvudde maama nyabo sikumanyi nawe tommanyi naye olunaku lwaleero ebigambo byegedde bye bituufu yateekeddwa okuwulira nze kenyina mugamba muzeeyi lwaki togenda mu toyireti mubeere kubanga gy'osobola kuba muteeka mu kubeera kitonzi wa hotel byamulema taleta bizinesi yadde neeki kale mu kaseera ke kamu kati ndi mugamba kasitoma ate ebigambo ate bwe bakomulenizeeko dda ono gwolaba talina kyatayogera omutwe oba tegukwa byayogera tebikwatagana omutwe ogulinga oguliko ekikyamu nze ekwatiridde nnyo nkuyambye nnyo nkubeere nayo ganya okukyuka kakati tusaba tusomye nengenda kufuna omwana n'abakolako yalesebwa ono muleke nze ndowooza ŋŋende alindako toddamu okukola kasitoma yenna balina emyalo okumaliriza eri toddamu okukola kasitoma yenna kanzigye ojjawa ogendagenda mu kiyingo akira abeera kubanga tufumbiseeko tufumbisa gaasi tufumbisa amanda n'amasannyalaze esuubira nti anaasobolayo okusinzira ku byaddaayogera kati asobola okwasa enku mmere y'amatooke eyo tufumbisaamu esobola okuba nagawake era mumuteeka eyo ogenda okubeeranga eyo tuddamu okuleka mu bantu ndabika yombi maama tusaba tusonyiwa nkalesebwe nkitegeera era tufulimita nakukola nkalesebwe neyanze muzeeyi tugende mu ofisi nkwetaaga maama webale kwogera abala teboogera nakwatekubo n'agenda nange neyanze okuntegeera ekimututte omukolako bubi naye ffe nga management tetukimanyi tetutegedde tusobola kutereeza naye ke ekitegedde tufaayo neyanziza nnyo webale kuntegeera kyawasigala ng'otwa bizinesi muzeeyi nkwetaaga yangu kale kanzigye madamu biki bunguze sirika bagenda kungoba bakugobe kubanga oli mu kifo kikyamu abaana bato baliyo banoonya emirimu oli wano weewuguza oyogera kino oyogera ki tebikwatagana nebinakugambye okwogera y'ebyo nze ni muganda wo nenkulumiza nze ndi kasitoma nazze kuwagira ungamba bya toyi yenkolere ki ngezaako okugamba gye nvudde wange omutegeere anyambe ki bakugoba oba bakugoba kubanga oli mu kifo kikyamu wano wasaanawo baana bato baliyo banoonya emirimu mwe abasajja bakulu muli wano mwesiruwazi kati fe abakulu tufe bufiire tukole yogera ebijja mu myaka gyo nze ndi kasitoma nga limaze wano ddene era batubamanyi okeyogeza ndowooza wandibadde ozigamba kiviiri genda olabe kiviiri okimubuulire mukama wange mbadde nkusaba bemba ng'onsindika wa kiviiri wakiritubireke singa nzobedda ndi wano naafulubyeko wabweru era mbadde ngenda mpita ngenda ensayininga akasente ako bwampitidde nagamba genda lwaki nakuleesa onnyambe mbere nga bakama bange bansiima nze nze nazze kwebaza tukukaabira ibaddanga esinziru era ngenda wa polisi kumubuuliranga bw'oli mutabani w'ono ngende mumusigalewo zetwetondera omusajja sokolinde wakyasebuka n'ebigambo nabuulirako ng'omuntu abuulira munnange muno afukamika
tawana kufukamira. Sonyiwa. Nze nina kaki. Nina kaki. Masikini ya Mungu. Usungo inabu. Kama wange. Nze sonyiwa. Bwesikulina ako buzibu. Era mu amazima ga Katonda mu gwe nkusonyi. Jikini kiragawa. Obadde ki? Obadde okaaba nkulabi. Obadde ki? Obadde ki? Bizibu ki byolina? Kituufu. Munange omuntu ne bw'aba badde takumanyi akulaba bulabi n'amanya obbinkidde mu ntuumo y'ebizibu. Ali munaye emyaka kyekyo gy'okoma okuŋŋaanya emyaka emingi n'ebizibu mwe bijjira. Buli mwaka n'ebizibu. Kati engeri gy'olina entuumo y'emyaka n'ebizibu baaba. N'empale tekyakutuuka. N'empale wali ogirinnyamu naye raba gyeraga. Bizibu bye bigi nkitegedde. Nkitegedde ekikumalawo. Oseebengerero gwawo magulu. Allah. Bulijjo nkulaba ne nkusaasira. Ne ngamba ddala muzeeyi amagulu gano gamumala. Gasobola okuwanirira ekitundu ekyawaggulu kino kyonna. Gatendewaliddwa. Gatendewaliddwa. Muzeeyi. Amagulu meeru ate waggulu wadde. Oyerusa magulu. Abantu balwana kuyerusa feesi. Amunyungukemu. Yonna yiyo efumye. Oyerusa magulu. Olega wali boola. Nzeyi mu buto. Walayi wali boola. Leka nawe to. Oyagala ogenda kwetuga kati. Mbuulira. Buli lwoba n'ebizibu obibuulirako munno ye ntandikwa y'okubisolovinga. Obadde ki? Tofaayo. Nsajja otalina na lubuto. Omuntu waba talina lubuto wakiri aba n'akabina. Wo! Muserebende. Oba seekyo aba n'ettama. Oba omutwe nga buguwera naye laba akatwe laba olutama talina. Talina mpumi. Talina ki. Kati olina kiggwe. Kikyo. Mama. Amulabyeko tokuba. Si mulalu. Alina bizibu buzibu. Swe. Mukama wange. Leero tumpona. Kuleetedde akantu. Kalimu buli kimu. Kaana kalungi. Keeru. Ebbeere tutu buli kyenjogera okirabako. Baakatuuza, baakabuulira, buli kimu baakissa mu kko. Kali self contained. Kitegeeza kali mu buli kimu. Era leero gwamanyi kyolimpa nze ogwange ngukoze. Oba onzijja mba waitress n'omponya ennaku n'ompa obwa manager. Oba onnyongera ku kasente. Jackie. Yadde gy'oli. Weebale nnyo. Naye ndowooza osobola otuwaamu kaakadde ne tusigalako babiri. Nituwako kye twogera genda okole. Mukama wange singa omanyi ekyekigambo bwe kyantama. Singa omanyi bwe saagala kiwulira. Singa toddamu kyogera. Kati ngenda kuki? Kati kitwale nti ndisenga wono. Gwe nnyabo ndisengaawo. Olaba n'ekisenge eky'ensonyi. Senga abeerayo. N'ekino ekifo eky'olukale mwongoba. Ongoba kuki? Sijja genda. Nze namuleesa. Kale. Ekyo tukiveeko. Nnyabo oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Yes, just feel at home. Wano omanyi twaniriza buli muntu. Okay? Tetuyinaamu buzibu bwonna. Nze nannyini kifo kino. So tofuna kutya. Ndowooza wakimugambe? Byonna nabigamba. Yes. Kati gwe gw'ovaawa? Nze mbeera mu ggulu.
Ova wa? Mugulu. Mugulu emukono. Obadde ontiisizza. Omanyi ffe tuli balongo. Ninze Nakato nina ne munnange ye babirye. Naye tufaanagana. Bw'olaba nze. Oyinza ogamba ye babirye. Kwegamba twafaanagana nnyo. Okay. Ate nno nkyagadde omanyi binsanyusizza. Weebale kuleeta ondeetedde Nakalongo. Kano kagenda kunzaalira abalongo. Kiki? Mukama wange amangu ago omwagaliddewo. Mukama wange ekyokuzaala wandikirinzeeko oyagala kuzaalira obuntu bwe buti obulinga pusi. Mukama wange ono tomumanyi olina kyotannalaba. Mukama wange akantu kano kampi ali bwati alinga wiikendi mumpinga obulamu bw'ensi eno ono gwolaba gweyimuka bakulabe. Mukama wange ayimuke baaba omulabe. Nkwegayiridde mumpi oba bamutuuza ku ssiga oba bamutuuza ku kinu nze simanyi. Maama weetika ebidomola mu buto mpulira baaba wakula na mukagitaawo teyakuwa mmere teyakubika lwaki wakona nange mumpi. Jackie yandibadde oyimirira n'omulaba. Nedda Jackie nsuubira obumpi si bulwadde era si bulinaamu kizibu kyonna n'ekyokubiri nawe kennyini oli mumpi naye okola emirimu gyo. Wali ompuliddeko nga nkomplaininga? Mama wange nze ndi mumpi siganye naye ono mumpi nnyo kati oyagala nveewo otandike okunjogerako nti nakuleetedde akantu akampinga empiki ekitompuliriza. Jackie ntandise okulaba gy'ogenda nkulengera gy'okwata omuwala ono si gw'omuleese. Nze namuleese. Kati lwaki omwogerako ebyaswaka? Nabadde manyi ojja kuba olabye obumpi wena tonnabulaba baaba nsansira mukama wange ayimuke. Sibulabyemu kizibu obumpi buleke. It's fine. Kale nsaba omulabe. Anedda. Yimuka bakulabe. Sinze nakuleese. Anedda muleke. Genda okole bakasitoma ndoza bakwetaaga. Genda okole emirimu ono yimuleke kati kasitoma omutuusizza. Muleke. Genda okole ku bakasitoma. Mukama wange. Genda okole ku bakasitoma. Okay. One more, sorry. Just feel okay. Byonna byemwayogedde sibimanyi naye tubireke. Bagenda kuleetera ekyokunywa. Okay. Yeah. Ku bill yange tofaayo. Thank you, sir. Yeah. Kakazi koogera. Omumanyi nnyo muyina gye mubeereeyo mutera okusisinkana. Mukwano gwange nga bwe nkugambye. Mukwano gwo. Naye ate nze mbadde simanyi nti ali bw'atyo. Kuba yandeese like nga tubadde basanyufu naye ate neewunyiza okwogera ebintu bw'atyo. Abikyusizza. Naye era nga bw'owangaala naye engeri gy'ogambye nti mukwano gwo kitegeeza ebimu obimanyi. Ekitegeera. Bantu baffe abo. Kati so just leave it like that. Obulamu butamu. Naye nga wano wali fine walungi. Mwebale kusiima buli ajjawo nnaasiimawo. Omanyi tuteeka obwongo bwaffe wano. Pozi wangambye gwe manager. Yes, zenna si manager. Waliwo manager Kiviiri naye nze boss nannyini ekintu kino. Okay. Yes. Madamu, era gwe muntu omu. Neme gwagifumbye. Gwagikanisinze. Buli omuntu akompaininga ku ggwe abaaki. Madamu, kiri too much. Buli kyefa akompaininga ku ggwe. Ate zani professional. Laba enjala zo, zijjeyo nzira, laba enjala zo. Tolina eddigi ku mutwe, ekikosa ky'oyamba. Buli kyefa akompaininga ku ggwe, kyefu twaliki, kyefu wikiriifu, kyefu saamu. Kati mukama wange wakusanga. Oli mukyala mukuze nkola respect nga bw'ofaanana. Zontamye. Ngenda kuwaayo balina kubeerawo nnyo omubiri naye kiri too much. Nedda tompaayo sema. Nedda. Era nze nkola byonna balava bagamba kwanze. Nedda kiri too much. Omulimu gugenda kukulema. Baba batasobola mulimu ze ngamba.
ngamba watosobola mukomeze ngamba Sama bambi tongobya. Uno gena dodo bagenda kungoba. mabakyala bako mwefula abamabe mujja ku mirimu gyaffe wano netanyabo ati obeekudde yaki gwagifumbye sinze njifumbye naye madde njagala kulaba biki ebateeseteese omulimu gugenda kukulema madamu sinakola tongobya mwana totawaana nakulabedda totawaana zonnemye tonjogera wambuka muwaffe kankizeewo nga webisanze bambi toyogera kambizeewo Kumamusoko kubulire kiddako oli abayo olaba oti siri bulungi siyimiridde binkwakirako sakama washitugende wazikibiri nakuwasala lwadde basebuliriza bukanduka ki sente za kampani nze kiviri mugambe nti okimanyi n'okureportinga wa kashiya kati aha ambalenga mshot with cash I don't care njanzagala kati sadera mpa sente kola bwoti kati nkolako etaano nze ndi manerenda sadera leta sente zo ndi manerenda nze nkole sente washitugenda mu office tebakuwola wabidde nze katoloba client muzinzizonja nzagala zonna sagala abagwere kati olagawa sadera nigosanyisa okimanyi kyani wona najja kola mikwano ebyo ina bigamba bali ba Harriet ne bakuwola mpa sente ezo zangu ojja zimpa oyagala kuntega katebe ojja zimpa olala sadala mpa sente bawabi sadala mpa sente ezo rashonta wanisompa sente z'abandi ebyo bimulowooza muno kuwowola omuntu akuddizaamu ne interest nze sigaba liba ngenda kuddiza zitawera ompadde etaano zompoze nkuweena kitundu sadala kati nkuweena sadala ogenda zimpoba nedda one last time ogenda zimpoba nedda nze tebanzanyisa olaba bonkoze sadala mpa sente sadala sadala tize zange shiya ebirayino kimanya nze zange tebazimba emitwalo 10 empaddeko etaano tujjala basobola kibya n'akagato sadala agezisasuliza etya obudde bwakwakya anfatiramu atya ati nze kasya mugambe nti ye kibiri kenyini mugambira nti ki ezanga ajja zireeta nze tebankuba ezanga tebaziba omanye ekifo kino nakikugambye nti wotwaniriza buli muntu kati oli waddemba okunywa akasoda neyanziza sebo kakati akozi waŋŋambye nti muli balongo tuli balongo kyogamba ne kali kagandako nako muli kali ddala nga ggwe si nnyo naye era nga omanya abalongo muba muyinayo akakwatagana naye twayinayo edda obulongo
nga bulina ddalu nga kano bwe kabba bwe bakwata kali ke bakuba kibooko paka nga kali kamaze kuba ne kagaana edda si oyo yenze naye tetubba jasura kuba nti kale embeera zikyuka mugabo ogamba nti nze oli mukakamu bw'oba mulalu bwe bityo naye nga tetubba kozi wagambye obeera muggulu wayogedde ekigambo kyeggulu neŋŋamba omuntu ava mu ggulu bw'ati mpolampola bw'ati era bw'wataddeko nti simanyi muggulu emukono awo nategeeredde kyoba nakitaddeko nakulabye ng'otidde negaana edda ssebo mu ggulu emukono naye emukono eyo naye abantu bange eyo kyebali abakadde bange bavira ddala eyo emukono eyo bayitayo jjandira kati ndowooza oba muggulu kati kiri kumpi awo oba nekanza okukyumva no kiba kitundu nga bono olaba mukono naye nga mulimu ekitundu wano yagaddewo no wano wali fine okuba nazeewo si like kale ndaba nga walungi walina buzibu buli omu ali ku bibi kaweera kawusi kabi waliwo emiti waliwo kwegamba environment yawo yankubye nnyo njagaddewo omuntu wakuleeta n'akufuula n'akuwa kwegamba ekifo ekyobuvunaanyizibwa otuula n'okola okakasa bayirawo okola sikola kati sikini yo gibeezaawo otya ewaka tetuli bubi dadi alinamu ssente tulinawo ennyumba z'abapangisa oleesa ebyokulya